omukyala nambuuza wali oyimbyeko konze yenti wa Mwami Paulo Kafeero nti nze bwe nkutunuulira bwe nti kale Katonda ky'osobola kukola mu nsi ggwe. Ne mugamba nsobola n'agamba kati omuvuka n'amugamba mukyala yali Munyankole ne boogera mu Lunyankole yayita omu ku bakozi be ne boogera mu Lunyankole kati omuvuka ng'amanyi n'Oluganda naye n'agamba madaamu agambye bw'anaaba akukkiriza okukola ojja kukola okumala wiiki 2 naye nga takuwa ssente amala okulaba engeri gy'okola ko ggwe nenzikiriza kati bwe nakkiriza ne baŋŋamba era nkyatandika okole ki ojja okole nenzijja nenjiwamu obugoye bwange nga bw'omanyi era ebiseera ebyo ngero oyiyo obwambalo obuli ku mulembe ogwo oba obuyiyo obugendera ku mulembe ng'obugyewa mu maduuka eri emmange wa obutale obw'omubuulo kati kaleero walinga y'akatale kuba yo nali ntambula olw'ensonga nti abantu wedde baali bandaba nga akyasoma nga sibatya nnyaba eyo kati ne wafaawe bwayise nga babawo akatale awo ku Growers ngenda nenvumbulavumbulamu obuntu obubakuba nga bw'omanyi era twatuuka eyo nga tutuuka olw'ekiro nga abazaire bambuuza omanyi okuyimba ngamba mmanyi naye nyimba ki ngamba yimbiramu tetwagala kadongo kamu twagala nyimba za bandi naye omanyi okuzina nembagamba ngezaako so netandika waliwo bambi omwami oyo naye yafa saba Mukama amulamuza ekisa yansika nnyo kati abazaire abo waabwe waliyo abantu abampi era abamu bafaanana nganze tekyabeewuunyisa tebeewuunya nga bandabye kati bisewe waliwo Pepe Kale nga ina naye omukazi omumpi kati nono bamituza nayagala akole ekifaananyi ekyo yansikanga nnyo ne tutuuka ne bayimba nga mwalingamu n'Abaganda abayimba kati nga paati wetuuka nga yabazaire ng'ogira mu bazaire nga ntebula kale nga sigamanyi nga oli kyakola nawe kyokola ng'abambi ankoonako ku stage kola bwoti nga nkubayo akaaso kyazina kyenzina kubayo akaaso entuuyo ng'omukka nagwo ngujja wala naye nga nina ate okulaga boosi ki kyenninawo nga sinabiyiga bulungi ebyekizayire kati abaana bano baamala betwali tukola nabo ne batula mu meeting nga bo ne bagamba mukimanyi nti Saala tebamusasula kati awo nga tumaze kukolayo wiiki emu tugenda kikola tutya mwalimu n'abaana baali ba Sudaani abavubuka tugenda kikola tutya ekyo ne batandika okwesondanga ssente zaabwe bo bennyini bakuweeko bafuna allowance ne bansonderanga 1,000 kati abantu nga 8 zesinjikanaana ne bakampanga kati jjukira ebiseera ebyo nga sobola kwezangayo kire ewaka wadde waali kumpi nga tumala okuyimba ne bansondera ezo ssente ate ne bamperekerako ewaka kati ebbanga ne liyitako erya wiiki 2 lyagamba kati abeera n'ababuuza akola atya olumu teyabangawo akola atya kati awo ne batandika n'ebyokuyimba nga tuyimba ennyimba z'abazaire bano abalala abatali mu Uganda kati ng'eza Koffi Olomide kati nga nange bampa nembakinga awo naye naawe Saala oluzaire wali olumanyi omanyi okuyimba tekuliiko lulimi osobola okuyimba olulimi wadde tomanyi lwogera naye nga mu luyimba osobola okulimba kati wayimbayo oluyimba kyolwa Koffi Olomide baali baluyita senga senga na senga nga komanyiyo kokaka senga nga kenziramu era wali kati nkutidde mbadde mmanyi ogenda kunjiira olulingala lwonna omanyiyo kasenga tugende mu maaso twali tuyimba ebiseera kati ne wayitawo wiiki ezo 2 kati kyali ku stage kyantebula amazina kati omukyala engeri gyegaye nti yali mukyala wa mwami James Kanzini twali tujawo nga abaana baga afande nga nti simumanyi batujawo abasirikale nga bayiika mu bbaala yonna nga basalako nga bagijjuza nga banfuuwa ssente obuseera nga luwo obw'50 obwo obwa bbulu obwo noga nfudde maala kuddayo baka stage njagala mbere ku stage nga bisala baleeta ssente bannange sisobola kwerabira lunaku olwo era mukama wange ngero oyimba senga nga n'okuzinaazina awo manyise eyo Lingala yali w'amaanyi nnyo ng'otandise okuyiga amazina gaabwe ate Lingala yali ate n'omwami ono yannyambangako okunjigiriza ate ne Lingala ebiseera mu Uganda nga Lingala w'amaanyi ng'abantu babyagala abasirikale ne bayingira bangi nnyo ne banfuuwa ssente
bwe namala okuva ku stage ne ngende manju nga nze nakoowa kati ate abazaire nabo balina system nti muntu abakubira enyenga tebagala kuva ku stage baba bagala babeera okupaka kati nange nenfuna advantage nti bwe twakoma okulwako nga ne sente ziyiika nenzire manju nobala nembala obusente bwange mukazikiza nemala obubala nembuzinga wamu nali nkyatudde nga bagamba afanda akuyita nasanyuka neŋŋamba bannange noganzaani kati agenda kumpa mmekola bampadde ziri neŋŋende wafande nga amanyi oluganda nga lukyamyamu kati erinnya ya Sarah Short Kafere yali ntuuma yali kutuuma atya mwalimu Sarah Toolo ate nagamba nze nkutumye Sarah Short natekako erya Short twawukane ku balala mwalimu Sarah omulala Sarah birungi yali mukyala we mukyala we bali bamuyita Sarah naye nga ye Sarah Toolo Sarah Namale kati nze nagamba nga muwanvu ndoza nayagala okukyusaamu nantuma Sarah Short kati mwami kazini nambuuza gwani nemugamba nze Sarah Short nagamba ni yakugamba nti oli Short nakyo nenkimubuulira nakitegera nagamba jangu netugenda emanju mu ofisi ya mukyala we yaliyo namuyita namugamba madamu ono omuwa sente mmeka ng'amubuuza mu Luswayiri aye nali ntandise olutegeeramu yamubuuza onamupa pesa ngapi uyu olwali Luswayiri ng'amubuuza omuwa sente mmeka kogwe omukyala n'amuddamu n'amugamba mu Lunyankole kyesaategeera era omwami nagamba kale sookoddeyo nembaleka nga batudde aba babiri nenzirayo emanju kati engeri gyali musika yali yagala nnyo okukozesa nnyo Oluswayiri ate omukyala bika yita amanyi Luswayiri ng'amanyi lwewaabwe kati bwe yamuddamu mu Lunyankole ono omwami nagamba nsooke nzireyo ntuule bajja kumpita loza ne bakiteesaako kati ne nkifuna nti okusinzira omwami ono ngeri gyalabyemu gyenkola ku stage ayagala kumanya nkolera sente mmeka akuongeze yali ne bwe yali mbuuziza nze kennyini nti ofuna mmeka saali mugaye nti tebampa kuba okitegeera kuba omuntu ayinza ogaa nti muwa ate olusi mu kitabo nga teziriiyo nembaleka ne boogera kati nali ndi awo nga bampita mu ofiisi nga baŋŋamba bagenda kukuwanga sente bwe ziti bampanga omutwalo gumu n'ekitundu naye zaali nnyingi buli wiiki zaali nnyingi ebiseera mwali mwaka ki yali 96 nga gwako awo ofuna gumu kitundu ng'afuna gumu kitundu zikibuzukusudde ddalo bannange era nga womanyi kati nkyakunyumiza kati obuzibu bwajjira waawano mala okukola bampadde ate omusaala nga si lubuto oluliwo olw'omwana Sarah, wena tuwenana byotuyisaamu tulaba olimbeerera ofunye olubuto nalinayo omuntu wange mukwano Sarah mwasisinkana n'omuntu namufunamu abaali bajjanga okutulaba mu bbandi mukyali wa Kafeero nanzize mu bbandi eya Kazini omugenzi Kazini kati bano abajjira mu audience abafuuwa ennamba z'essimu naye bwekyali bibyo byali biti yali azize kutuula tuzi nga kasitoma ndongo bwe yaggwa abantu ne batandika okufuluma nasigalawo nampita agamba nina kyenkugamba netwogerawo nga bwomanyi era simanyi mbuulira nemba leero sijja kusobola tujja kufuna olunaku tumitinge tusobole okwogera kati soka mbuulire Sarah n'omuntu ali ku Bukedde TV ayinza okuba nga kino akyebuuza bwe yakuyita bw'ati mutandika okwogeramu ebyo nga bwomanyi era kati kiki kyasooka okujjira mu bwongo nagimanyirawo kuba omuntu waba anyweddemukko oluusi ayinza okwogera ebintu ng'otegeera wajalaga kati gwe bwababuulirawo obanga oli mulamu oba okitegeera tiwalowooza nti alimba anti kyenali ndowooza kubeera nalowooza kumala kizibu kyagende ate ekyo nga sikyagala kati nemugala tujja kulabagana nti kale kati nefuula ali mu bwangu kubanga baali balina okumperekerako bali banzizeeyo wakamakwano bange twali tukola nabo neŋŋenda olwaddirira kati ne wiikendi yaddako era najja naga gwe nali nkuyita nkubuulire naye weefuula vumbi bikinga bwomanyi kati nga nenkiraba kale ate ebiseera ebyo nange nali bwomu nga siina muntu sooka ondeke Sarah kati yakozesa bigambo biki yakuwaana atya ebyakutengula emmeeme naye nga womanyi biba bya kintu kikulu omuntu kale akubuulira kino nakino biki ate naye bwakubuulira background ye
alina were wesanga nawo bade toyina era nawo bojja kukkiriza mubeere babiri. Sara kyenjagala okumanya kubanga omuntu waba akugamba izo basajja batera okulimba ye mukazi gwe wayitirira bane oli mulungi nnyo oba olina figa oba yanegomba dda naye nga tasobola kumufuna kati kanfunye tubyogere biggwe. tewamubuuza nti wanegombako ki? Nsakimubuuza ssaawa eyo nasooka saagala kwogera bingi nnyo manyi bw'oyogera ennyo ebingi omuntu akwekengera kati gusooka noba nga oyogera biti niye notane ku ddoboozi. Kati enkomerero netubeera ffenna awo mu bbanja ebiseera ebyo tubeera awo kati nga omanyi omuntu nga talabanga ku muntu yenna nti bbanga ttono ngenda okuwulira nga nfunye olubuto. Oyo yali omusajja we yasooka? Ne mugamba kirabika ndi lubuto ndaba embeera zitandise okukyuka. Teyali mwana muto nti baba baali bamufuga ewaka n'aŋŋamba kale tujja kukiraba. Kati maama saamugamba seyo nali era nkyasula wa maama nga sinaba kupangisa. Maama nembeerawo saamugamba nensirika wecce nenyimba. Kati omukyalo ono nalina ebbanja agenda okulaba nga ennaku ezimu sikyajja. Mumuleke omulezi wange abaali baagala okumufuna mukubye emmisi. kale mukwana ali ku Bukedde TV era programu omuntu w'abantu ono ye Sarah Nantege naye nga gwali awo omanyi nga Sarah Short. Tuli mu maka ge agasangibwa ebujjuuko owe Nansana nga twaga tutunulire ebyafaayo ebyo biyimiridde bitya. Bangi mwina bye mwogera ne mukayana nti Sarah Short ali kino ali kiri n'eki ensonga lwaki olwaleero tumulese mu bigambo bye abeere nga yakubuulira obulamu bwe bubadde butya. Bukedde TV kwoba osigala. Omukyalo ono nali sirabangako muntu obwatyo wankula bwetyo naye ekyo kyekyamunjagaza kale nendaba nga asobola okubeera so special ku gundi nsobola okumwagala nzekka. Mumuleke omulezi wange